Go nayagala okulunda enkoko ennansi. Eno video yiyo, yes, ngo planning ogenda mu nkoko. Mweno video njagala nkusomeseeyo ebintu bisatu bw'oba oyagala okubeera successful mu nkoko. Kubanga enkoko zifuna, naye enkoko kye kintu ekisobola okukusala nekikusala flat n'otakifunamu. Oba nfunye abantu bangi nnyo nga baŋŋamba enkoko tebazifunyeemu. Kati ngenda kusomesa ebintu bisatu lwaki abantu abo bafeyirinze ne batafuna mu nkoko, ate naawe ng'olina obyetegereza ennyo bye bigenda okukuyamba bw'oba oyagala okubeera successful mu bulunzi bw'enkoko. Ekisooka tulina kye tuyita feeding, endiisa. Endiisa ekubye abantu bangi nnyo. Mu feeding kye tutegeeza nti bw'oba olina okuyiga biki by'oliisa enkoko zo, kubanga enkoko bw'otaziriisa bulungi tezigenda kukula, kye kisooka. Ekyokubiri, tezigenda kuwa ekyo kye weetaaga. Bwe ziba za nnyama tezigenda kuwa nnyama, bwe ziba za magi tezigenda kuwa magi ge weetaaga. So olina okumanya enkoko yange njiriisizza ki. So mu ndiisa tulina okumanya emmere gye tuliisa enkoko zaffe, kubanga abantu bangi nnyo tebamanyi na mmere kika ki gye bawa mmere nkoko zaabwe. Enkoko olina okumanya kwegamba ziri mu stage ki y'emmere gye tuziwa. Enkoko eziba nga zikyali nto tuziwa kye tuyita pellets, y'emmere esooka ebeera ya lunaku lumu paka ku nnaku 7. Bwe ziba ku pellet ne zidda ku kye tuyita chick mash, emmere ey'obukoko obuto, okuva ku lunaku olw'omunaana paka ku lunaku olw'ataano mu lumu oba ku myezi 2. Kati bwe tuva ku myezi 2 paka ku myezi 4 we zigendera okubiikira tuziwa kye tuyita growers mash. So ebyo olina okubimanya mu feeding, mu ndiisa y'enkoko zo. Olina okumanya enkoko zo zirya kyenkana ky'olunaku, kubanga abasinga temumanyi tomanyi na nkoko erya kyenkana ki. Waliwo omulunzi omu yajja mu inbox yange n'ambuuza ku ndiisa, ne mubuuza ebintu bingi, n'ambuulira engeri gye badde aliisaamu enkoko ze, nga mazima ddala zimulya nnyo kubanga tamanyi byaliisa. Enkoko ng'aziwa gulamu 175 ng'ate zikyalina nto, kitegeeza zigenda kulya emmere nnyingi ate tezigenda kuwa production gye weetaaga. Ogenda maliriza ozitunze naye ng'oli muloosi nga wateekamu sente nnyingi tezivuddeeyo. So endiisa kintu kikulu nnyo. Ensonga ey'okubiri gy'olina okwetegereza bw'oba olunda enkoko, olina okwetegereza kye tuyita genes oba breed, ekika ky'enkoko ky'olunda. Bw'obeera n'enkoko embi oba breed embi oba omusaayi omubi, enkoko tezigenda kukula. So kisinzira wa ojja enkoko. Aba mugula obukoko obuto nga kwegamba nga bulwadde, bubaddemu endwadde nga Newcastle ne butaperforminga bulungi nnyo, bwe mubuleeta ne bufa, era yemmwe abakaaba nti buli dakika enkoko zammwe ziba zifiira mu buluuda. Lwaki? Kubanga tiweetegereza genes, genetics enkoko wajje wagigula. So si buli omuntu bamugulako enkoko. Olina okwetegereza parent stock enkoko mwe ziva. Kyovula nitubayita ffe ku faamu yaffe, mujje mulabe parent stock zaffe. Enkoko zaffe muzirabe nti ziri healthy, olyoka ogula obukoko bw'omanyi nti ogenda tutwala obukoko obulamu. Nemwe mugula enkoko, mugula amagi just omuntu olw'okuba mwe ne mugenda ne mugula amagi temumanyira nkoko mwe gavudde, ne mugula obukoko obubi nga ne maama bambi afaanana bubi, alinganga obuzimu bw'ekkunsa. Sooka weetegereza enkoko amagi mwe gavudde olyoka ogagule. Obwana obuto de old chicks olina okwetegereza nkoko ki mwe buva. Ekyo kikuyamba okutwala enkoko nga ziri healthy oba nga nnamu bulungi nnyo, kubanga enkoko etali nnamu tegenda kuwa production gye weetaaga. Ensonga ey'okusatu gy'olina okwetegereza is what we call management oba endabirira y'enkoko, kubanga ne bw'oba n'enkoko ennungi naye nga tomanyi girabirira era tegenda kuwa ekyo kye weetaaga. Ne bw'oba n'enkoko ennungi n'ogiriisa emmere ennungi naye ate endabirira nga nfu era tegenda kukuyamba. Mu ndabirira ki kye tutegeeza? Endabirira mulimu ebintu bingi nnyo. Mulimu abakozi b'engeri gy'obalabiriramu oba engeri gye balabiriramu enkoko zo, kubanga abakozi abasinga tebamanyi nawe balabirira nkoko. So ebyo byonna olina obyetegereza. Funa abakozi abalungi. Abakozi bamwe tebamanyi kuwa nkoko mmere mu budde. Enkoko balina okugiwa emmere mu budde obutuufu. Naye mwe abamu leero ogiwadde ku ssaawa 2, enkyo ogiwadde ku 4, leero ogiwadde ku 7. Kwegamba olina okuba nga olina schedule entuufu nti enkoko zange nziwa emmere ku ssaawa 12 ku makya, nenziddamu nenziwa ku ssaawa 7, siddamu kuzongera paka
oba olwegula onenziwayo ka greens bwe tutyo nemmwe mukyusakyusa schedule ebyo nabiri mu ndabirira ya nkoko. Enkoko kye kisolo ekimanyi okukwata obudde oba ekitonde ekikwata obudde, so olina okuba nga omanye endabirira yakyo ennungi. Era mu management mulimu kye tuyita okukuuma ebitabo, record keeping. Abamu temukuuma bitabo, temumanyi sente ze mwakateeka mu nkoko zammwe, temumanyi mmere ki gye zirya, temumanyi byonna, temubimanyi. Kwegamba tosobola lunda nkoko nga ebyo byonna tobirikodinga. Diri ogemye byonna, vaccination biri mu ndabirira. Olina okugema enkoko za, abamu temugema enkoko zammwe, tezigenda kubawo ekyo kye mwetaaga. Endabirira kintu kikulu nnyo mu nkoko. So era mu ndabirira tulina kye tuyita biosecurity, okutangira obulwadde ku faamu zaffe. Enkoko zammwe zibafaako ne mukaaba kubanga temumanyi bute batangira obulwadde balina obutangira ku faamu. Ng'oteekawo ebyo byonna ebiziyiza obulwadde okujja. Olina oteekawo olukomera nga bw'olaba enkoko ezo mu vidiyo. Waliwo olukomera, tezifuluma bweru wabula zibeera wabweru, zibeera mu lukomera. So ebyo byonna olina byetegereza. So eyo vidiyo yange kyembadde njagala osomesaako olwaleero, kyetegereze.